yaffe byamunguba oba byamunguba tebikkirizibwa ku international level era kijja kwetaagisa bono nga ofunye omukisa ogufuluma oddeyo osome olyoka okutuuka n'omutindo gw'ensi ziri kwe ziseetaagisa kati nkimanyi embeera eriwo ffenna tulwana bali ku social media okulaba nti tuzza Uganda weyina okudda eve mu mikono gy'abasajja bagwira abajja ogiwamba mutulaba ku social media kuno nga twogera si lwakuba nti tulina byakukola tubirina tulwanirira mmwe abagabuutikidde tulwanirira mmwe abeefudde ntemuwulira nga munyumirwa nnyo emboozi z'ekiseegu munyumirwa nnyo emboozi z'olugambo naye ng'okufa ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga mwesudde gwa naggamba naye nga mmwe kennyini abatasobola kusharinga information abatasobola kwogera nsonga zino mwe munoonya passport mwe munoonya visa ne babafeera nga ne gye mulaga temumanyiiyo kati mujja kitegeera nti ffe atolodde abali mu diaspora bwe tuba tutwala obuvunaanyizibwa ne twogera ensonga zino kiba kitegeeza tubalumirirwa nnyo n'okusinga emulowooza mwe muba temwerumiriddwako kiba kitegeeza mugenda ssanga ebizibu naffe abali mu diaspora tulwana kudda waka kati gobe tuba nga tuzze ku social media tukulumirirwa notasobola kusharinga kukomentinga oba kukola kintu kyonna kiba kitegeeza nti weeriddemu olukwe ffe aboogera tuli mu diaspora already mwe gye mwagala okujja naye tuwogera nnyo tudde waka kuba tumanyi nti waka wali eggezi eno mu nsi ze tulimu eriyo ebizibu bingi nnyo bye mujja okulaba nga mumaze otutuuka bimula mutuuseeyo naye lwokuba nti njagadde bba wakalowoozo kankayiseewo mu bufunze bulimu akategeere embeera nga bweri nti mbi nnyo mu Uganda nti asomye n'atasomye kati bali mu koweri erimu eryokunoonya emirimu ate weefundako n'asomye atasomye ayinza okufuna omulimu okusinga oyo yasoma kubanga abantu abasomye ebiseera ebisinga babeeralikira nnyo okuba nti baagala ssente nnyingi okusinga oyo ate atasomye ajja kwagala ssente edda okuba yafa kufuna mulimu na kyakulya kati muganda impuliriza mu bintu byonna by'okola ng'oyagala kufuluma eggwanga sooka onkolera ekintu kimu oba onoonya visa ya America oba onoonya visa ya Canada oba onoonya visa ya Europe bw'oba okyo ogenda kunoonya visa sooka making sure nti olina omuntu agenda okuliseivinga oba kye tuyita contact bingi ti mukwano gwo bingi ti wa Luganda bingi ti omuntu yenna nga omusobola omwesiga buli nsi gy'oyagala okugenda okujja ku Middle East naye bw'obanga ogenda mu nsi z'abazungu making sure ng'olina contact egenda okuliseivinga ku kisaawe w'ogenda okutuukira ekyo bwe kiba kiganye making sure at least bw'ofuna visa making sure nti olina kye tuyita backup money oba pocket money agenda okubeezaawo ewiiki ng'okyakozesa omutwe gwe okuyiya kigenda okuddako one kye tuyita backup money oba pocket money lwakiri ekitono nnyo tambula n'eddola $500 ebigenda okutandisa togezanga n'olinnya ennyonyi okujja mu Bulaya nga tolina gw'omanye nga tolina muwadde omuno g'ekikumi kubanga kigenda kuleetera ebizibu okomekkereze ng'oli ku street kati nkiddamu era nkikomekkereza omuntu yenna ng'ogenda mu America making sure nti olinayo contact olina omuntu w'ogenda okuliseivinga okutuukira omuntu yenna ng'ogenda e Canada making sure nti olina contact olina omuntu w'ogenda okutuukira mu Europe Bungereza wawona kasitoma ng'ogenda oteekwa okuba ng'olina omuntu agenda okuliseivinga bwe kiba si kyekyo oteekeddwa okuba ng'ekitono ennyo olinawo $200 mu nsawo ezigenda okuyamba okubuukinga hoteri wogenda osula n'okuyamba okulya n'okutambula ezinnaku nga bw'oyeeya kubanga omuntu omulamu tabala wa watandikira netekageza ne kakutanda n'ova e Uganda nga tolina contact ya muntu yenna agenda kuliseivinga ne weesitula n'ogula air ticket n'olinnya ennyonyi ebiseera bisinga oyinza okubawunsingibwa n'oddizibwa e Kampala ku kisaawe nga buli kimu okirina katonda bakuyambye n'oyitamu ne bakukkiriza n'oyingira ojja kukomekkereza ng'oli ku street nga video zemulabe zasanye ku social media obuzibu bwazze embeera si ya gavumenti ya Canada yagitaddewo bo bennyini abazze ne visa zaabwe abalowooza nti bw'otuuka e Canada oba otuuse mu ggulu nedda oba totuuse mu ggulu waliwo ebintu by'olina okusaanira kusooka okukola gamba olina okusooka okubanga olina omuntu agenda okuliseivinga olina wogenda otuukira abaagala asayiramu abasinga obungi bazisalira na ku kisaawe nga tannafuluma abalala at least abeeramu n'akasente akamubeezaawo ennaku ezisooka then n'anoonya wawa agenda okusanga migration agibuli ebizibu byayo nti ayagala asayiramu ne gwe tojja kuva eri n'engalabiyo ogende mu America otuuke ku street otandika okusula mu simanyi osaba asayiramu kubanga tebakuinvitinze gwe kennyini gwe weereese nga gavumenti yaayo emanyi nti waliwo omuntu ajja okujja mu ennaku bwezitaddeyo agende kati baganga ngenda basaba temusalira musango nsi ezo nga wagudde bugwi nga gavumenti yalete kusuubira nti ogenda kugwa mutambulemu n'ensimbi oba beera n'omuntu agenda okuliseivinga oba ogenda okutuukira temukola nsobi kubanga zino ensi nga muziraba ku TV si bwe ziri in reality waliyo ekintu kirala ekisookera ddala kankibalabule eno mu bazungu oyinza n'okumala emyaka 7 nga tomanyi neyibawo eno tebabuuza
gwe kennyini gw'olina okwefaako ng'omuntu nkugambye osobola n'okumala emyaka 10 nga tomanyi ndeeyibawo ng'abantu bomanyiko bantu bokola nabo ku mulimu ne bolinya nabo baasi abasigale tebeetaaga kumanya eno okubuuza si musango obutamanya neighbor it's not a crime buli muntu zino ensi zaavaako n'abantu baako baavaako so kati bwobanga olinnye ennyonyi koza kamanye ng'akoza liwebbwa nti either ngendamu ne ssente eza backup singa kigaana nzirako ki oba olina omuntu agenda okukulisiba nga oba tolina wummuza engalabiyo togula tiketi genda kulinnya nga tolina wotandikira ojja kukomekereza ku street sinakindi bajja kukwata bakuze ku nnyonyi etokota kekabadde akaloozo ka leero kati ntandise kati kagende mu video entufu yatuleese anjala motagingire wano Frank Kasabuni Gashumba abere ku video eno kansooke mbalabule ng'obudde bukyali nga nina bugisi mufungize buli muntu yenna ng'olina Facebook account olina TikTok olina Twitter njagala tuyige oba nnyongere bayigiriza kye bayita diversion ngenda basomesa diversion ezibaddewo nga mbate musobola zeetegeeza nti diversion esookera ddala njagala buli muntu ng'olina Facebook account yo nga waposting ekiboozibozi kyakatale ne kusaasira ne buchamaani kideleting ku account yo ekyo bakiyita kusika eriyo bana abavubuka n'abakyala bagenda mu NRM nga basuubira ekintu ky'amaanyi nnyo kye batafunye kati okubanja balina kukozesa tactics oba balina kukozesa tactics za kutiisa na kwogera biki kiniko byogera gavumenti ya Museveni bagamenti bagenda kuva mu kintu babateekamu baddeyo bagende mu opposition bagende w'ekyagulanyi kati ye Museveni ne banne badde bayite mu office bageki kimwagala babawe ssente kati go bagenda kukozesa okusasanya information ey'obuyaaye kubanga kakatiba temukamanyi kati njala bagamba ekiboozibozi kya Catherine kusaasira ne buchamaani eyo diversion temugigendako era buli yagiposti nezagisharinga delete eyo esooka diversion endala bwobanga olina Facebook account olina Twitter na TikTok ngenda kukusaba toddamu kupostinga kusharinga kyonna kintu kiyitibwa kya Male Mabirizi versus Muhoozi Male Mabirizi versus Pastor Male eya DNA. Don't waste your time. DNA ya Male Pastor Male ne Pastor Male ne muganda we Male Mabirizi. It's a family issue. Lwaki bagirese nebera so topic nebera so promoted on social media. Ngale tukimanyi nti system ya ADN government yagirese. So ekintu ekirimu Mabirizi Male versus Muhoozi mu court simanyi ya birth certificate simanyi tekedo ko isimbawo simanyi kyali maje a pure diversion temukigenda ko ekyo nakyo mujjeko. Then again ekya Male Mabirizi ne muganda Pastor Male kya DNA nakyo temuddamu kipostinga a total diversion. Let them go and settle their issues under their family umbrella, not ku social media kubanga tukoiba tubuzaabuza. Ekyo nza mukitegedde ezo na diversion kati nzikola ko wano tulyoke tugende maaso nga sina bagamba kintu kirala. Ekisokera ddala mwalabye Frank Gashumba Kasabuni ng'agamba nti abanja ebikibi yalina bamujjako ebintu byali akoze nga ataddewo programu n'ebibi yayiya nti simanyi programu ya Museveni 2026 muzeeyi togoka tova ku layini nti alina corporate. Ekyo nakyo kyobaza kati njala soka kubagamba mu mateeka kiri bwe kiti. Mu mateeka bw'owa omusango mu kooti ne bakulisiivinga obanga guli mu kooti guwulizibwa gwe kennyini kaguwa babange bawabire tokkirizibwa gwogerako mu media oba mu public. Frank Gashumba agamba yawabidde NRM n'awabira n'omukyala gwe bayita Hadija Namyalo yabawabidde mu kooti era alinda kooti ekole decision. Kati bwabanga Frank Gashumba agamba intellectual nga yasoma ate ngamba otya omusango gwawabi mu kooti ate ogenda ku TV ogenda ku radio oza ku social media okuba enduulu mbw ate NRM yakubba biki kino kyetuyita creating amawulire n'okujja emboozi zitagaso ziteeka mu media okuba diverting okuva ku issues eziri sounding mu Uganda. So story yake Frank Gashumba simanyi mbabanja serezo simanyi bumbi mmeka nakosa sete meka, that is a pure diversion between Frank Gashumba ne NRM secretariat n'omukyala Adija Namyalo. Eyo diversion kuba mukimanyi nti mu kooti kasito wayo musango kiba kitegeeza linda kooti ekusalirewo era bagamba toddamu kwogera ku musango gwa dogute ku TV wadde ku radio. Omukulu atambudde ku TV omwadde airplay yekalakasa yogera biki. Eyo pure diversion temuddamu wabudde tokishirangira muleke kubanga
ezo na diversion bakikozesa kuma bantu mukola ki kubateekaawo mu batandika okukola ki okuba nti mulowooza ku bintu ebikuba baga nti omusango guli mu kooti yaggwayo kiba kitegeeza ntateekeddwa adde ogwogerako ne weewunya agenda ku TV agenda ku radio agenda buli wamu ku social media adriving ekintu kyekimu naye ng'ate ye kennyini akimanyi nti omusango guli mu kooti kati neyo diversion kati ku kintu ekira kigenda mu maaso kinyera bategeeza kansulenti omukulembeze wange atuuse n'abantu abali kuno kuba mmanyi abantu bangi bajja ku video zaye kuno nga tebali ment kubeerawo naye baagala kuwulira byenjogera era batumiddeko mwenna abajja wano ng'owulira toyagala kulaba Lumbuye naye nga byayogera oyagala ye ng'omuntu toyagala muwulira namulabako naye nga byayogera bikakatako okujja obbiwulira ate obisaasaanya ogenda obikomentingeko I salute you obwe tuyita obusiru bw'enjoka obw'olumanyinizo nti bw'anaafa zigenda kulyaki mwenna abajja wano ng'ekibaleese muli omusajja gwe ayogera temumwagala kubanga yabakuba n'abassa ku ttaka naye nga ate mulina okujja okubeerawo wano okuwuliriza kubanga yalina information ne content mbatumiddeko nnyo ekyo tuyita okufa ng'olaba mujja kwetuga muffe naye nga musajja gwe mwetugirako yaali bibyo birala nnyo kati mwe mbatumiddeko kati njala bategeeza ekintu kya Forum for Democratic Change FDC kunze si mawulire njagamba ekigambo kimu kunze si mawulire and nayo total diversion nkiddamu kunze si mawulire kubanga nayo total diversion lwaki diversion since President Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja okwesimbawo najja nga nzenze kamuntu gwe bayita alina amawulire nga ndi versatile nga sirina ludda ngenda kukuba nkubuulire nga ntaasa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo nzize nkikola era natukako n'okubako FDC nenkuba Salamu Musumba nenkuba Mulyati nenkuba oyo musajja nenkuba oyo Nadala Mafaabi nenkuba Mugati gwa Bata nenkubiramu ne Besigye nenta FDC nenjikuba kubanga nze manyi nfuna information from different sources nembagamba exactly FDC kikyeri ne kibagiteereddewo abantu ne bajja oyo akola divide and rule akola propaganda blackmail biki akuba forces of change kyekigambo ekituufu era akuba sources of akuba forces of change biki nenga okay no problem ebyange mbyogera kate ng'omusiza kulesiya netingenda kulirako bantu bange ate bwe mbyogera mbireka wano oluvannyuma ne bivaayo kyova olaba sinsi omuzannyo bwe gwatandise sina postinga ku kigambo kyonna kikwatagana ku FDC kubanga nabyogera dda gano mulimu mawolu leftovers. Now what you are seeing is called leftovers. Now first hand information at the beginning nembabulira each and everything which is taking place in FDC and who was funding FDC. Nemugamba Lumbuye akuba forces of change simanyi propaganda blackmail okay no problem kanjwe mukuru ekyo kiche kivuddeyo kati nako ziri 3 kiche kivuddeyo mwanumba ngala ne munvuma ne mugamba propaganda simanyi tayagala change simanyi akola kinembagamba no wait. Everything has a right time buli kintu kijja kuvaayo kati kivuddeyo mungamba ki nabibagamba dda nembibaga buli kimu kyonna kiki ekivuddeyo kati njala baga ekigambo kyomu kukivuddeyo kyonna please eyo total diversion mugiveemu era nsaba babloga ba national unity platform mwenna ba foot soldiers ba MOP baani temwetantala kusharinga kibuukibuuzi kya FDC eyo diversion ensonga eri bweti omuntu yenna ng'omanyi nti muzanya ebyobufuzi ebitali bya mazima lebenkanya olina okubeera very careful nnyo era nga bwe tukola ebintu byaffe naye njala sooka kusaba president omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu nti nkusaba tuula wootudde mu katebe k'okwata ebiberenge n'ekikopo kye ekyakaawa otunuulire ekintu ekiri mu FDC essaawa zino nti bw'oba osonze bw'oti ng'okisonze mbw'oti situla luno olugalo luno olwetunuzemu kino ekigali kisajja kyetunuze mbw'oti nti kati kigenda mu maaso mu FDC kyekino kati wane kuno olugalo lukola oluzza wano olwetunuzeemu president kuga nti kyolaba mu FDC
very soon kijja mu National Unity Platform. Naye ngenda kusaba otwala obudde you analyze ochinge otandika okuwandika dots to dots. Then kino kinagenda okujja nti kikuyuya ng'already oyina solution oyina backup. Nchida Mr. President. Nkugambye nti FDC saga right now pure diversion kubanga nabyogerako dda emyaka 2 nga nzija mbagamba ebintu bino. Nenga munvuma nensirika. Ne kati nze advantage gyenkirabye mugabo baga nti nze ekintu ekibi nkiramu omukisa. Nsaba President wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Ebigenda maaso mu kweyuza n'ebituli bira mu FDC. Tula wansi otandika okuwandika dot ku dot ogateeka nemu kanabiri kafumba mwanyi katakoko malanga jakana kwa lufumba tabulijjo kambale bale komiriweze. Nchiddamu Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobby Wine. Take an advantage. Please watch very careful the situation which is taking place right now in FDC. Sit down, analyze, make your final decision in case anything similar to FDC has happened to national platform. You already have a solution for each and every problem which is happening right now in FDC. Kusama kama wange tula wansi wandika bulungi onayogedde bwati ono yani ono bwati ona akoleze bwati oli akola kubanga the same thing which is going to happen very soon on national unity platform. Kati gwe njagala otusooka ono binogere ddagala buli kimu mayibogero kihandulya mu banki ekyo kisobola bulungi nnyo. Kati nze kye kirungi kyenzijeemu nti president okusinzira kukigenda maaso gwe tula bulungi ne kakawako okay ono agambye bwati oli ayogedde bwati oli agambye bwati onagambye bwati then gwe otandika okulondobamu kubanga ebintu bino nabyogera ne muga nti amusajja bubi naye so kikuwe kyokuyigirako ate ofune solution in case kigenda kujja kubanga kimanyi kulugalo luboruti luno tunudde maaso luno lukwata oluzi olwetunule mboti kati mukulu wetunuzaamu osooka omanyi kikyogenda okukola in case kibeera okubanga kijja very soon ekyo nga kimaliriza Mr. President ekirala ndaba abantu bangi nnyo baagala kubuukira national platform abadde mu politics ebbanga ddene which is a good idea but somehow somewhere nga bwe nagamba nti nze bwe mbanga ndi wandali owendali bw'alaba olutindo olamu entindo nga nnya naye mpitira ddala ku lutindo luli olusemba ye sayidi eri siita kuno olwa wakati kuba nnyinza okugwayo. Ebyobufuzi Museveni byazannya bya dingi doole waliwo ayonoonye. Kati bw'abanga Museveni azannya dingi doole politics, you need to be very careful with the newcomers and those who are willing to join in NUP from other parties. Kubanga bayinza okuba balina hidden mission endala gwe gy'otamanyi. Mu politics anything can happen. Ate politics taina proper angles. Empewo gyemufuwa gyalaga kati nalabyeko omusajja gumwaniriza ngagamba yazze kufuna maanyi masanyalaze okuva mu NUP kuzukusa political status ye nenga taina kigendero ye yazze kukima political status oba kufuna maanyi. So such kind of people nabala bagenda kujja. So Mr. President njagala obere mwegendereza nnyo ku bantu abo kubanga bayinza okujja nga balina kye bagenda nga balina mission enne kusifugo nga tomanyi naye nga ate bo already obadde obamanyi. Kati ngenda kusa engeri Museveni gyazanye byebufuzi dingi doole wali wayonoonye obuyibo obujjukira obundi bwe twayimbanga edda. Kati ebyobufuzi bya Museveni bwe bityo byakuteebereza naye nga wooteebereza ekituufu gw'obaliddeko gw'osonze nti yono kiba kituufu nnyo. Awo nawo onvuddewo z'ensonga zembadde jalobowa ku nsonga ezo naza diversion zonna leero ntandika video eyandeese ntuza buli kimu kifunye bulungi nnyo nkitangaziza. Alright, Consultant Janet atuuse, President watuuse banakutemyako, Mama Njovu Enterprise atuuse, Mawa atuuse, Kahanga Muhanga atuuse, UPDF soldiers mutuuse, FDC Mbamaze, Pastor Kayanja ne Jessica Kayanja, Consultant mutuuse. Kati video entuufu etandise etya. Buno obubaka njala bugende eri mwenna abasajja n'abakazi abaddukanya ensimbi abaddukanya business mu Uganda. Nkiddamu eno message njagala egende mwenna abaddukanya business mu Uganda ng'omanyi nti olinawo ku muwoga awera oba akasente. Njagala owulirize nnyo akatunumba kano. Mugenda tandika okuwulira ng'abagagga okwetoola Uganda batandise obbatta
nga abasajja balinnya ebikomera byabwe ne batandika okubakuba amasasi oba baba ne babatega ku gate ne bakuba amasasi oba ba family members ne bakubira amasasi ku bikomera by'abagagga ekyo mugenda tandika okuchuda country wide nenga the main target egenda kubeera ano Mukono Ntebe Kampala Wakiso Mpigi bwezi tyabo Uganda wano kitagenda okusasanyira across the country nga mission y'abaana abasajja ekoze ekituukiridde kiki ekiri mu kutta abagagga bano abalina mu kasente ekyama kikino manje information yange njiva mega ekyama kikino yoseri tibahabura otabasira mutano wa karekezi nsira tamizizide nsanga bisibe na nyini kabuyonje etambula lukwata senior esazino atugubaddenga omubi atunula mu Kalega kubanga eka ne mu kibira musobedde anonyo obuma obuddukanya government nete kyabulaba agezaako okwekuba kuba buli wamu bamugamba kintu kyavunda dda kintu tikyalina mulamwa kati agenda kukola atya already pressure emuli mbuli mawa olwokuba nti bamugamba jama je Somalia gali mu kutikkula okuzza Uganda already Congo mission yali ali ne Congo mwaji kubane mu gisula enanyalo bebaza kati aina pressure nti already amajagali mu Uganda agabadde mu military abadde mu barracks nagagatya ngate mu system ya amaje bwe gatuula mu barracks nga tegali idle tegalina kigakola mu byobufuzi kibera dangerous nnyo kyabulabe nnyo nkiddamu Museveni nga munnamajje omuyekera akimanyi nti kasitobera n'amajje nga gali idle nga tegalina kigakola gabira dangerous nnyo bafuna ebirowoozo bingi nnyo era kyobula nti ensi ezibaddemu kuddita amajje agabira mu barracks gabira idle so nawe okimanyi omuntu wabera idle abira n'ebirowoozo ebitagattagana kati mu kiseera ekyo amajje gasobola okukolawo ekizibu kyobula nti Museveni agezaako nnyo creating entalo nasindika amajje Sudan nagasindika Somalia nagasindika Ethiopia nagasindika Congo nagasindika Rwanda nagasindika Central African Republic amajje agokubira nga gali active agasindise gabere nga gasavinga nga bagafuna mu sente ate nga bagabera gali active tegalina kigagenda kumukola njala bwa kecho kulabira ko mugwanga nga eggwanga eria United States of America nabo ekibatekesaawo ebifo byenjawulo okutwala y'amajje gamba nga ne badigade abakoze camp e Kenya abakoze camp e Sudan bakoze camp mu America bakoze camp mu Europe eri mu North America ku distributing amajje agabenga gali active gali mekubira mu kifo kimunga gatudde kibira mu ame tactics wa mu ame rules si kirungi nyama jyo kuma gali idle gali mu kifo kimu so kati Museveni amajje gano agatyo okudda bwegana ddanga gali idle gasobola mukola ekizibu jukira tannabasasula kati akakodyo kali luddawa akakodyo kali wano Museveni akimanyi nti abantu bagudde mu kabano akabano group kano kalina sente kalina amataka kabye buli kimu basomye baagala okukumya obugagga byabwe naye bagenda bikuma batya kiri bwekiti Museveni akimanyi nti osawo yonna ali mbulabe n'abantu ka group kakabano agenda kukola atya kyalina okukola kwekuddira kansulenti nanyini Heleb asime bagita Helebwani eyo company etwala abakozi Bulaya eyo nanyini musajja munyarwanda nanyini yo nanyini Heleb simanyi Horeb Employment Service Company ekwali kuno kati Museveni akimanyi nti ayina okukola ekintu kino bwekiti badidde ne bapostinga muderemo ne bagamba nti amajje bagenda gafula private whereby nti omuntu asobola okuhalinga omuntu yino mukuuma naye si buli majje nti bagenda gakozesa bagenda creating security companies eziri private nga bwala bazisala sini lindako njala bo bintu bino nga mulaba information entufu gitubawa sitwagala mugenti ate omusajja atuwadde information etaliko bagenda creating security companies mubagenda okuyita okuba nti badeploying abasirikale abo kati some security companies nga zino zibagenda creating for instance bagenda creating service security companies nga zino nga ziri private nenga abantu bonna abalimo basinga bagenda kubeera nga bava mu SFC bava mu UPDF abo balitani such companies zigenda creating nyingi nnyo nenga omukulu akinamu mutwe yoyo omusajja wa Horebu bagenda creating companies nyingi era bano mubalaba bali ku training bano basirikale benyini siganti bana basikuliko kati ngeno je mulaba eno yemu ku companies nengera zaabwe benyini eyo je mulaba yenyini zizimu ku companies bagenda creating nayenga
ekigendero ky'abana abasajja bakulyetinze private companies zino basobole okudistributinga amagye gonna gano ag'abalitanizi naye nga especially bagenda kudistributinga abanyarwanda bannaabwe abaka bano mu companies zino nkiddamu private security companies zigenda kukulyetingibwa naye nga za state naye nga private companies zino zigenda kuba abanyinizo bennyini nga bakabano group banyarwanda kati n'abalitanizi basinga obungi bonna abagenda okudda 70% bagenda kuba banyarwanda bagenda okudistributinga mu private companies ezo security companies ezo babeeremo nga basobola okuba nga bagulibwa abantu babulijjo okubakuuma nega amaze okulyetinga fear eriyo okulumba bagagga mbisaka ate nga bagwamu ne babanyiga kati kibeere nga bakitadde ku mawulire kigende nga kivaayo nti tulina security bagenda osobola okwayalinga abasirikale abali professional ba UPDF under this company ne bakuwa naye nga abantu bano ekigendero ekira kiriwe kiti bagenda kubanga omusirikale gwoguzo bagwayalinze ali connected ku internal security organization that is ISO agenda kubeera ku connected ku chieftains of military intelligence CMI agenda kubeera ne connection ku SFC ne ESO external security organization ne state house nga mission enkulu bagala kusembereza baspayi bawe in the names of security oba bodyguards nga bagenda kubega buli mugagga essawa zoyingira abaana bolina bantu kibokolaga nabo biki byokozesa wakobera wodi mulina bwikimu nakye bagenda kufuna nga details zonna nenga goloza nti bazze kukuma nenga bazze in the name of kukuma nenga halinze kwa security guard nenga mukozi wa bitongole byekugambye kino bagenda kikola oyo system mpya wanabayina 0.05 GB muvaawo nkiddamu ayina 0.0 GB muvaawo wanetaga abantu abayina GB 5 okudda waggulu bubanga endowooza ya Mungu bano okuvundula ensonga ddayo wano sikuyita otojja kusobola kubanya bino bintu byenjogera kubanga oluvannyuma bijja kujja gwero jjo okutegera bye nali njogera naye kati tojja bitegeera mukitegedde bulungi nnyo so mwenna bebatadde kunji bagenda ku bagenda kuteeka private companies agenda kubanga agezaako nnyo kuba nti amagye gaabwe bagateeka ne action kubanga bagateeka mu security companies ezo era zigenda kubeera njye zigenda creatingibwa nenge ekigendera kyabwe kyakuba nti abajago bagafula active obutabera idle okukola emitawandizo mukitegedde bulungi nnyo ekyo nakyo kyafulumye mu mawulire saagala kirwako. Alright, ndowooza nsooka empisewo akalango kano tulyoke tugende muki ku information. Alright, People Power Stroke National Unity Platform UK demonstration at the Uganda High Commission London 58/59 Trafalgar Square London WC 2N5DX. Human right abuse, kidnaps, torture, injustice and murder. UK government should sanction dictator Yoseri Tibahaburwa for human rights violation. The demonstration is going to take place on Friday 24th of July 2023 at 1 p.m. up to 5 p.m. London time. Eyetazo kubanga omanya ebisingawo ojagenda ku email y'abantu bano eyitibwa official UK people power @gmail.com oba kuba ku simu +447597736095 ojja kuba obafuna bagenda kwekalakasa ku lunaku olwo kubanga bakitegeddeko nti Museveni alina enteekateeka empya. So mu kino waliwo ebintu bye tugenda okulabisa mu bantu bano mwenna bali mu diaspora nkiddamu ne president wuliriza akantu kano nina program gyengenda okukola ku Friday era Mr. President kusaba obeere the first person to watch that video. Yose yalina message gye yakoze naye njagala njirete ku Friday ne meeting ezaaliyo wogenda okuprovine ngoba okyalina diaspora oba tolina diaspora. Kati buli muntu yenna nga mukulembeze nga takyasobola kuorganizinga demonstration oba kwogera nsonga zonna zikwatagana ku change nga ne mu diaspora eyo gye bayite enkwezenge ate bangi kati wano bwe tugenda okulabira UK batandise mu America, Europe, Africa na mu Uganda wenyini kastomba temusobola kuteka programs demonstrating Museveni nja kuba nzikiriza information gye nafunye nti bwe nabiteekateeka bulungi nnyo. Alright, ndowooza kati
tuba tutandise video entuufu eyatulese kati ku nsonga endala mwenna bannayuganda mukyabuzibwa n'akantu kana akakabano k'Abanyarwanda naye tuli mu occupation yakutwala amataka gammwe njala kwebazanya abantu b'omu Northern Uganda abakoze ekisoboka okugoba Abanyarwanda bonna abadde beetaze ku ttaka lyabwe nti ettaka omukazi yaligula nenga ate taligulangako omukazi abadde muyaaye. Kino kye kyabaddeyo abasajja n'abakazi nga bagoba Abanyarwanda abadde baseza ku ttaka lyabwe. Kino kye kyabaddeyo. Sigenda kulonjera bazanyira neyo okubiri nga bagwa buli kiramu kyonna ekitibwa mu Nyarwanda n'ente zaabwe. Nekati goba kugubye ku ttaka otandise kaaba wowe Bikira Maria nyamba bangubye ku ttaka obwana bwe bunasulawa lo ologota nanga gobalogera mu kyogero kati njala kugamba amaanyi gali mbantu bana abalugu atebazalwa ku planet ndabaze bali mu Uganda naye mu obunafu mulira n'akatengo oli najja n'asenda ennyumba yo ng'oyina ekisomo nnyumba oyina ejjambi yonna omuggo lwakiri nkulumako okutu ne mmanya nti bw'atwala ennyumba yange nakulumako okutu gavumenti bw'eneekyuka nja kuzza ennyumba yange. Ne bunoddaawo bannanga ate nkoze ntya ennyumba bagitutte ennyumba y'abaana bange wololo kiki lwaki temunyiigako ne mwerwana kani agenda obbalwanirira bano bagobye Abanyarwanda n'ente zaabwe babagobye ku ttaka naye mmwe muli abo mwagala buli muntu atandika obbalwanira nga temusobola kwerwana. So ekyabadde mu Northern Uganda tukyali mu kigula ky'amawulire tugende mu maaso. Ekirala please njala tegeeza mukulu Sudiro Paleria, don't fool Ugandans. Sudiro Paleria, this message goes to you. We know that you are state mafia, and since you came in Uganda you have been using the taxpayers' money by creating more projects, but don't forget that we are monitoring you and we are profiling you. You are among the people who have used the state money and you've destroyed the nature of Uganda by pouring tons and tons of rocks and maram into Lake Victoria in the name that you are renovating Munyonyo Speak Resort, and that property belongs to Museveni, we know. So recently some people got this footage. You are trying to expand Munyonyo, but you are denying the allegations, but we know that you are using state funds and state machineries to expand Munyonyo, but you are destroying our nature. You are an Indian who came from Kenya, but you said that you were born in Uganda, and you are calling yourself that you are among the richest people in East and Central Africa. You are not. That money belongs to Museveni, and that is the taxpayers' money. Gentlemen, go slow, because we have all the details about you. Speak Resort Munyonyo belongs to Museveni. Which money he got from the taxpayers' money? Eno footage wajeganye mutunda yuwako taka. Eno gwe musajja gwe. No sasula amawule gatandika okukola vice versa. Ngoza tetumanyi. Ogomundo gwa kiragala gukoma. Obadde okoma. Kati lino oyongera yettaka ogenda ofunza kubanga oyina akazinga koyagala okutagetinga kali opposite ne Munyonyo. Mugenda mufunze ennyanya mpola mpola.
Niyo vudde mu mawulire kubanga state gye mukolera mu buzaabuza amawulire mbu tewali kigenda maaso mugeza renovating. Is that renovation? Is that renovation? Is that renovation? Is that renovation or expansion? There are two things. There is renovation and expansion. You are expanding your territories. But you are fooling Ugandans that you are doing renovation. We know the difference between renovation and expanding. You are expanding your territory, Museveni's territory, using taxpayers' money. NEMA is quiet and government officials are quiet because you bribe them, because you have a lot of money from the taxpayers' money. But we are warning you and we are providing you. Any time, anywhere, we shall get you. Sudiru Paleria. And that land, which situated in Munyonyo, belongs to the Kingdom of Uganda. Hope you know that. But time is going to come. You will answer all the questions. You are doing this in Munyonyo, the same time you are doing the same thing in Entebbe. We know. But be very careful. Gwe nkumaliriza Sudiru Paleria, njera kana bakusoma bakutegeeza. Ato ina ne company ezitwala abaana mu Busibe mu Saudi Arabia. Ne basalamu body organs. Eyo ne program njajjiza gwenzo koza tutwakuvaako. Okosa mutabani wa Rajiv okubuzaabuza eggwanga. Ne we shall deal with you. Guna onkuvuddeko sigenda kulwako. Katugende ku information endala. Kansulenti mwenda mutuuse bulungi nnyo kati. Ebbanga lyonna nabagambye nti nze ndi versatile, nkoze bintu bingi nga abantu abamu tebabitegeera. Which seetaaga bbaka akakutegeera bintu byange okutuusa nga bitandise okwapeninga. For the good 5 years mbadde nnwana ne Wasanya Charles Peter Mayiga Kalooli ku nsonga ezikwatagana Obwakabaka ne Mbagala Musajja is originally from Rwanda. Ezimu ku qualities kw'omanyira omunjala kye bayita resistance. N'okuba talina nsonyi. The moment omuntu nga talina nsonyi, oyo tobuuza ava ludda wa oyo wakabano. Charles Peter Mayiga bamusimba mu Buganda nga mbega kujja ku destroyinga Buganda. Ne bw'omugamba ekintu making sure nti afunayo ba followers abagenda mu believing n'okumudefendinga nga spending millions. Kati nsuubira nti mwenna abantu abali mu diaspora, bali mu America, bali mu Bungereza, bwe bakolera conference ne mulya sente ne babawasi ne mugula emmotoka ne mukola ki, ndoza mukitegere nti sente mwali kuza state, which is okay. Naye njala bategeeza, njagala kuyimirira bwomu n'abantu abangoberera ne bannayuganda bategeera, mujja kutegeera ng'obudde bugenze. Mukire bunyolo nga batalidda Buganda. Mu America ne mugenda mukola conference mulya sente za Museveni, sente za state. Nga muli ku mirimu gya Museveni gye mukolamu ganti ate muwagira nkyukakyuka nga temanyi nti omusajja wa Museveni. Kati wiiki ewedde najja ne mbagamba program zagenda okukola. Ne mulowooza nsaaga program yazoogedde nga bwe ziri. Kati gwe w'enkyukakyuka blog abadde afuma Lumbuye, Lumbuye ayonoona Obuganda, Lumbuye avuma Obuganda, Lumbuye avuma Mayiga, simanyi omusajja ate. Muganda wange nabagambye omusajja program zagenda okukola z'amafuta nga promoting ekintu ekyo. Kiki ekyavuddeyo? Bwe yazi yagambye atya? Yagambye envumirira n'okuvumirira kwonna abo abalemesa okusima amafuta nga balemesa programu za gavumenti ya Museveni. Ani yagenda ne yeekalakaasa okuyimiriza pipeline bannayuganda bali mu diaspora? Ani yavaayo n'ayimiriza okusima amafuta ago nga si president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu? Era EU neeyimiriza okufandinga pipeline eyo. Ne court neeyimiriza buli kimu. Si president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bw'owakanya information gyenkuwa oba owakanya ani era oba okolera ani? Kati doza mwakitegedde. Omusajja tali mmwe era talikola kintu kyonna ku lwammwe. Oli mukozi wa Museveni. Reason being one. Bannayuganda mu Buganda okuli abasoga, abanyolo, abasaamya, abakonjo, abakibonna bagobeddwa ku ttaka n'Abaganda mu Buganda. Tagendangako kuyimirira mu kifo kyonna kukonsolinga oba kubuuza lwaki bagoba abantu abo ku ttaka. Bamenye embuga za Buganda zonna kati zisigadde kondo za 10%, 90% zonna bazimenye. Mayiga tagendanga ku mbuga yadde dengi.
okubuuza baani abamenya baani abamalesanya ebintu bya Buganda tewokigendagendangayo naye yesitudde n'agenda ebunyoro n'akulira ekiza kikinadde mugambye nti agenda kikola neyeyiwa amanda mu mbugo kati baganda bange basenga bakojja bali mu America abali asereza Museveni nga temete omusajja akulira Museveni mba mu manja ki mu kyamanja yekubye omupiira kati mwe babloga ba national platform bali bavumanga Lumbuye wagwan people wagwan bloggers aba national platform who stopped the oil pipeline. It was President-elect Robert Kyagulanyi Ssentamu and the NUPDA chapter leaders abatwala petitions ne mwenyigiramu n'abazungu abagala enkyukakyuka abagala ensesigale ng'ekyali ku nature yaayo kati mwe muddalo simanyi Mayiga akoze ne mulogootana ng'abaliko olubale kati mwaprovinze mwakitegedde ate okumanya basajja mmwe mulina enkuba buloga ba national platform tekuluwadde n'omwe muwagira ate nabagamba abantu bano tujja bambula mpolampola genda okebere ku platform y'omuntu abadde wagira Mayiga ng'avuma Lumbuye baba yapostinze video yafulumye nga yagenze viral genda ku buli platform y'omuntu agati blogger national platform eyapostinze video eyo nga Mayiga akuba Robert Kyagulanyi Ssentamu direct genda ku platform zaabwe zonna oba kuliko yapostinze video eyo mujja kutegera bana abantu bagenda kweya byampola mpola abakolera Mayiga abakolera Mpuuga n'abakolera Museveni nga batulimu temuzi postinga kati zabali nnyo okupostinga nja zonna mugende muzikebere platforms ezite za national platforms ezenkyukakyuka Mayiga yalumbye Robert Kyagulanyi Ssentamu direct naye nga bwe namukutte ready handed bonna basinga obungi baganya okupostinga video eyo nenga basiba banvuma simanyi akola divide and rule ayinonye Buganda nabagamba temujja kuntegeera ate temujja kunsobola kubanze buli kyenjogera nonkiwa time nga kigenda kutuukira n'ensirika n'endaaza ebya FDC post ne kubanga nabyogera emyaka ebiri emabega kati kino Mayiga kyeyiya amanda mu mbugo abali mu America abatumiddeko mwenna abali asereza Museveni abali Bungereza ne babloga ba national platform awagira Mpuuga ne Mayiga batumiddeko mwebale video balemera okupostinga nja balabisa nga sikukuteeko nkulabise bulabisa wekka nga sikuteeko nkulabise buno time nga tonnaddamu ku ansalinga Lumbuye soko buuze ani yayimiriza okusima amafuta mu Uganda si Kyagulanyi Sinup leadership Sinup chapter leadership across the world abagende Netherlands ne bateka petition ne bagenda ne balumba ne Macron president wa France abazungu abamwegasseko ne bagamba Mr President amafuta agasimu mu Uganda pipeline yimirizibwe ne biyimirira bwe yavuddeyo kwogera yakubye president direct nobody came out to talk about it okujja konze nenga mwenna mbadde mukolera muri mutye bakulumba tumiddeko kajjambo bambi nda bagamba wendi wano jabba information batakuze emitwe mujja kweyambula mwenna mpaka nga wembuli buli muntu anategera Lumbuye mujja mutegera ngo budde bugenze awo nawo nvudde osigenda kulwawo kubanga obudde tulina butono alright ensonga endala tusabira nnyo baganda bafa bali mu Kenya kubanga embera bwe sinungi yose yagezako nnyo protectinga mutabani we Ruto kubanga mu investinga mu sente nyingi ngera bwagazia akabano neba na Kenya baganye ekyensonyi video nazibataddeyo jo ngambalaga nti yose yabadde yasindise byokulwanyisa nga biri mu container Uganda Revenue Authority Customs ne Security yaganye okuscanninga trailer yabadde etwala emundu amasasi ne ya gas Kenya naye government ya Kenya ne security agents abamba bafunye ko tipo kuva mu Uganda nti lolebwe ne bwetejja erimu ebyokulwanyisa ebigenda okujja kubanga Kenya bali mu kwekalakaso kw'amaanyi ennyo kati zino zimu ku footage njala zizanyo katono nnyo tulyoke mutegeere buli kimu ekigenda mu maaso Museveni kutumiddeko ne babbiba n'omuluza tetusobola kutegeera eyo zimu ku footage na tuko na viongozi kali mu Swahili wanafanya kazi ya clearing hapa kwa boda. Tuko na chairman wao wana WETWOGERELA na tuko na secretary wao wana Joseph Ouma. Kitu imefanyika hapa Busia leo ndio imefanya sisi kama viongozi ambaye mimi ndio kiongozi nimekuwa karibu, nimeitwa na viongozi wa hapa
kuja kudhibitisha na kuangalia vile tunaweza tatua hii shida. Kawaida vitu zikitoka Uganda lazima ziwe na makaratasi na lazima zipite kwa process kuanzia Uganda ndio hayo makaratasi kuje Kenya. Ikifika Kenya yaangaliwe, ifanyiwe scanning. Lakini vile tumeambiwa ya kwamba yuko trailer, hata kuna zingine tunaambiwa 2 zimepita tayari tulifanya. Alright. Mu bufunze agambye nti aliwo n'emikwano gye abazze okwetegereza okwemulugunya okwabategeezeddwako nti waliwo emmotoka eziyitawo ku boda nga tezikebereddwa. N'agamba nti bazze bafuba okulaba nga buli mmotoka yonna eva Uganda ng'edde eyingira Kenya eteekeddwa okuba ng'erina empapula ezigyogerako n'ebintu byereese era ziyite mu sikaana oba ziyite mu kyuma kinkebera mu konteyina bintu kye babitikiddwa so si motoka ezo kubanga tezina mpapula zizogerako ku bintu byezeetisse na butayita mu kyuma ekyo kikebera biki ebintu biri mu konteyina nga zino emmotoka 2 ezayisewo ne zingira mu Kenya ne bakwatako emu era kyebadde boogera kati ngenda bongera footage Oluswayiri era batumanyi ffe tujja duvuna bwe ennimi tumanyi nnyingi tuliko emisambwa kati ngenzera ku video endala mulabe konteyina yiyo Nemeja wanatumia kampuni kubwa. Wanatumia pesa kubwa kwa transport. Tuzimu ku container ezadde zigenda okuyingira nga zirimu emmundu amasasi n'ekiya gas. Yezi kubali. Ongiraba yali teyise mu process yagikebera. Lazima watatu explain. Ndoza mutegedde bulungi. So abatamayiro Swahili mbadde mu Luganda nti wadde emmotoka ezadde zaagala okuyitawo nga tezikebereddwa nga tezina na papula zoogera ku bintu bezingiza mundu kubanga yabasindise ebintu ebimu nga bigenda kuyamba ku luto gamba nga tiya gas emmundu n'okwekalakaasa bo abayayi be bavadde ne bayingira Kenya ku protectinga luto kubanga wakabano mu ngeri yonna nga bo gye baagala okulaba ebintu byabwe. Katugenze ku nsonga endala mwena kye mutamanyi abasira mwena batumiddeko mwenna abayisiramu abali mu Uganda buli gyetandikira ne gyekoma. Salamu alaikum kasubenti muli bulungi. Mwalabye akatambi ke twayogeddeko last week nga Museveni abasiramu bamusabira si kityo bwe kyabadde kati kamba we on information entuufu era mu kaseera mukaweereze ntumiddeko kujjajja w'Obisiramu ow'ekitiibwa omulangira Kasimu na Kibinge webale kwebereramu okwagala nnyo ate webale kubeera musajja mugufu mwatufu n'oyatulira enkwezenge ekintu kyabadde kitya ndubavire ku ntono kyabadde bwe kiti Yoseeri gye buvudde katono yalumba amaka ga Sheikh Kamoga n'embalagane ka video kano nga balumbya amakage bakuba abantu bakola kibiki ne Fujo Museveni yazza akwata nga akwata abasirikale bakuba bala babubuzizaawo ne kigenda vairo ku mawulire kati bwe kigenda ku mawulire Museveni omanyi omuntu asinga okutya yalina akatengo bwe kigenda vairo ku mawulire Museveni kimukwatako kati n'ayagala azanye politics we owoli wa dingi dole wali wayononye nadduka emisinde kato musonge kuba papa ye politics wazanya kati yagaza okula pressure mpayirinze kunagamba nfuna nti abasiramu bano kwe kubira enkwezengeze zeekuŋŋaanye zijje nga ziyina eddobozi lezigenda omukolera ku bonga bo ne mu kubayita yabagambye njala basinkana mu kyama nga tewaliwo wadde wa kamera wadde n'oweggulire n'eri limu n'ayita bulungi nnyo era bamugambye tujja naye tugenda ku tetwagala kamera twagala wadde wawulire n'omu nga Museveni ekibamuyisizza boogere naye abawe ssente bakulinge embeera y'Obuyisiramu egenda mu ggwanga n'ebyogerwa nti Museveni awanna biki munnange basajja bakulu nga balowooza boogera n'omusajja omukulu ategeera kumbe omusajja yayiika Windows oli n'essimu yayi mulwadde omuntu era mu myaka 85 ba 9 naye ng'olimba ng'olinganga ejjenje ate basajja mu batategeera Museveni mujja kufa. Museveni ekisookera ddala ye musajja atakuuma kigambo kye. Museveni ye musajja akugamba nti ngenda mpererwe naye mutegere kubayita ababiri ojja mumukwata naye mutegere empero togenda mufuna. Kati basajja bakulu babaga nti wali ekkunje ate tewali kamera ng'ate baavu bazibu. Aros Sheka Gundi oli ludda wa tulina uddiru wa tugenda wa musajja batuyise naye tegenda kubeera ekintu kyonna ekintu kyakyama ne bambala zijjubba zaabwe ne bavuga omotoka
State House Entebbe ne batuukayo kati batuuseeyo ng'asooka babuuzaako awo ng'amala babuuzaako nga banyumya emboozi awo kati bamala okunyumya emboozi awo ng'abasuubiza n'essera amala babula eboozi awo nti mulina okunkolera kino bwe kiti embeera tugiraba naye naffe tusuuse kuli tulina okukola ABCD biki olw'obusiraamu ebintu ebimu bigenda bukyamu naye mujja tusonyiwa nga mmanyi tebyokwenda bibiri naye si kyekigendera kyaffe nga state oba gavumenti so mujja tusonyiwa kati kyeyakoze ajja n'ekikopo kye naye teyazze na kikopo kye ku kameeza oyo omuyaye kyeyakoze ng'asituka ku ntebe we yadde atudde n'abasajja n'agenda abenga akima ebintu bye akomewo kumbe yabadde yateeseteese ddaki ab'amawulire abasajja babadde bali awo nga Yoseri akomyewo ne mukudda ng'olwedde ab'amawulire kamera baziseetinze dda bwe bbwa mune nga bakwata mu masheeke nga babawandiikira speech babawandiikira essala gye badde balina okusabira Museveni ate ng'olwedde ssente yabadde amazuzi basuubiza ng'era azibawadde nga tebasobola butasoma ssaala eyo kati sigamba nti abasajja bano bagenze obugenzi nga tebategedde musajja bagenda kigenda kubeera ekintu kyakyama teri kamera tema Museveni takuwa ssente takukozesa n'atakulabisa kati kino kiyakoze oyo Sheikh Kamoga ne banne Simeon teri muntu agenda kuddamu kwogera ku ggwanga kwogera ku nsonga y'abasina bajuulye mwawedde oyo gwe bayita Yoseri ssente yazibawadde yino essala yino gye bamusomedde nenga si kye kyabadde ekigendero kuba yabagamba ekintu kyakyama n'amala n'abalabisa oyo gwe bayita Yoseri nga temumanyi baabo olabo yabatunuulidde tunuulira mwabatunuulira nga bano banzanyisa tebammanyi olaba ono engeri gyasabamu essaala ali ku puresha tukwebaza olw'ekyengeri ekirungi kyewatuwa n'otuwa omukulembeze w'eggwanga labwakankana labwa abatunuulira mulaba agamumunzanyisa temumanyi abakeneka ebirungi ebigasa ensi yaffe okukulaakulana n'okugenda mu maaso ayi Allah omuwa obusobozi mukuweereza labwa ono yatiddetidde dda nga amawulire gamaze obbakwata okutteko gw'ofudde omwangu emirimu gya pulezidenti obulungi omulaba abatunuulidde laba ono bwatunula omwobulamu obulungi abakenese yabateze ab'amawulire nga ne ssente bazifunye ne babawandiikira neki n'essala gye badde balina okusomera Yoseri tebahabulwa naye nga ekintu kyadde kyakyama jjukira yabawa n'emmotoka ne bibuzabuza nga bafuka banaaba kati yabalabisizza babasheeke mbatumiddeko nkimanyi kyonna kye mwakoze nabbi takyetaagako nabbi Muhammad takyetaagako n'obuyisiramu tebukyetaagako naye gwe bayita Yoseri temuyisobola kuddamu okuyimira mu muzikiti oba okusazisa ewantu wonna mwogera ku nsonga ekwatagana n'eggwanga n'obusiraamu mwafudde mwawedde temugaa ti ekibeeradde kyakyama kadde awo nvuddewo saagala kulwawo mutegedde bulungi nnyo Yoseri taggwayo alright ndowooza kino ekya private companies nkibagambye bulungi nnyo kiwedde ate ntandisa information entuufu tutandise bwe tuti njira sooka tegeeza eggwanga waliwo era buno obubaka njala bugende mwenna aba forces of change naddala abanoonya targets waliwo akabinja kano mubadde temukamanyi ke kabinja ka controlling eggwanga era nti singa wabeerawo ekintu kyonna ekikyuse nga waliwo abayingidde okutwala obuyinza abantu bano balina okusooka okuba nti basirisibwa kuliko Diana Atwine kuliko Frank Tumwebaze kuliko Odek Lwabogo kuliko Karugire akakabinja ne Janet kwali bulungi nnyo ke kabinja ako kati mubadde mukimanyi nti Diana Atwine sister wa Frank Tumwebaze bonna Banyarwanda bava mu kampu abajja bava mu refugee nkiddamu does the public know that Frank Tumwebaze and Diana Atwine both are sisters, both are
relatives? Does the public knows that Frank Mwebaze and Dana Atwine, they are relatives? Public batachimanyi. They are sisters and brothers. Ba Uganda. Oli mwanyina, ono mwanyina wa Frank Mwebaze, mwanyina wa Dana Atwine. Era ne mission gye mwalaba wenda kubira ennyo enduru nga ntasa Ssaabasajja Kabaka. The truth is Dana Atwine yali mu mission emalawo Ssaabasajja Kabaka until lwe twamukuba yamukuba eddagala ettuufu, otherwise Dana Atwine wali mu mission ejjawo Ssaabasajja Kabaka. Naye mukazi gwe weegendereze nnyo. The world is watching you carefully. Dana Atwine, Frank Mwebaze, Audrey Lwabwogo ne Audrey Kalugire plus Janet Kembabazi. Be very careful. Ekirala omukulu ono Audrey Lwabwogo namba bunyonyodde mu video eri yasembyeyo. Omukulu ono aina military wing. Era njala tegeza public nti omukulu ono aina military wing to the extent nti mumbeera kitaawo omukuza eyamulonda nabagambye ono Audrey Lwabwogo is a son of a bitch, mwana wa malaya, tayina kitaawe, tayina nnyina. Samukutesa alonda mulonde n'amusomesa okumutuusa wamutuusizza. Nabagambye nti omukulu ono eyeyita mutabani wa Samukutesa nga ne saa zino Samukutesa waali wabayina family wrangles nti omwana bakimanyi nti nsowole si asoma na Samukutesa nga yali abayise babenga nga yagala tola bega byonna bya Samukutesa nga agenda kyusa buli kimu. Ne Samukutesa tannafa waliwo okulwanagana wakati wa family n'abaana ba Kutesa. Abaana ba Kutesa ina mumanyiko shatiz ku shashiz muserulwe. Naye Kutesa ina abaana abala bali mu Bungereza, abala bali mu Europe, nebo basirise tebali active mu politics. Kati Samukutesa yateekayo omwana no shatiz mushorule okumusacrifice okubeera nti ali mu politics n'okudukanya business ze. Naye ngono ye Audrey Lwabwogo gumulabanga omwana akutesa si mwana wa Samukutesa, is a son of a bitch. Nsi ya leta najja lwambi saamanya gemanya gayina okutumwa mu Luganda lwakuba nti munye Rwanda. Nsi ya leta najja lwambi manya kyamalago amalage tutuma abaana abagudde obugumu bbanga tutegedde abaana bemufuna ku one night stand mugenzi okunywa obwenge mukubiza obwenge mu disco z'ebyalo bakwabulidde mu lusuku ofuye olubuto lwabwe. Kati abaana abo kati yoyo mukulu Audrey Lwabwogo naye ayina military wing and recently omwezi oguwedde government ya Tanzania yakwata shipments ez'emmundu nga ziri manya gena kati zivangawo. Njagala Audrey Lwabwogo wakana information eno nga tuwagenda ko mu Eastern Europe n'okozesa state ebya nenkadde n'ogula ammunitions okulizireta mu Uganda, and the public must know that Audrey Lwabwogo, the so-called first son in Museveni's family, he owns a military wing in Uganda, and recently the Tanzanian government or Tanzania customs confiscated his ammunitions as consignment in Tanzania because they didn't expect such a man or such a young boy to be having such powers of purchasing ammunitions. So the shipment was stopped. I think the shipment is still there in Tanzania. So njara mutegeera abantu betudiringa nabo bali power angule akabinja ko bagala nnyo obuyinza. Kyovula banti adiringa business nabagambye ez'amata, ez'ennooni, ez'ebiki, kati n'ez'eriwoowolo, emitima, obutago bw'abantu. Koga museze bulungi nnyo buli kimu akikola, nze mutegedde bulungi. Kati Dana Atwine ejo emivuyo gy'akola nga yefudde nti yekafulu kyokka jjukira drop out. Tasomanga konti yasoma obusawo is professional doctor okuba nti balina akabano kaabwe ke baagala. Kati bebo jjukira Dana Atwine tasobola kulaga kitaawe, tasobola kulaga nnyina. The same to Frank Mwebaze, tasobola kulaga kitaawe, tasobola kulaga nnyina. Audrey Lwabwogo tasobola kulaga nnyina, tasobola kulaga kitaawe. Janet Kembabazi tasobola kulaga kitaawe, tasobola kulaga nnyina. Yoseri Azuwo tasobola kulaga kitaawe. Salimu Sala kulaga kitaawe. Abantu abatufuga mu ggwanga tebayina background, tebayina history. Kabinja kama mafia kababbi. Kati njagala mbasooka mbabuleka tactic kano kambadde temumanyi mwoyo kamutegere bulungi nnyo. 1. Museveni si mukulembeze. Museveni is not a leader. Museveni is a pirate and he is a mafia. Who is a mafia and who is a pirate? Pirate bebabbi ababbira ku nnyanja nga babba amaato amanene nga babbako ebintu.
mafia ye muntu akola ekintu nga tagenda kwesikamu nga ine ekintu kyagala okukola era nga akikola okutiisatiisa community yabeerewo. Kati Museveni akikola atya? He is not a leader because he knows that he came as a refugee in Uganda and the law doesn't allow him to stand anywhere as it appears to Muhoozi. Muhoozi Kainerugaba, the law blocks him to stand as a politician in Uganda because he wasn't born in Uganda. Etteka terikiriza Muhoozi Kainerugaba DDG drinking the daily drinking general. The law doesn't allow him to stand in any political position in Uganda because he wasn't born in Uganda. As well his father Museveni, as well Salimu Sale. Bonna tekuli yazaliwa mu Uganda zonna nkwezenge. Kati Museveni akola atya? Mu system yawe yakabano amanya nti wendi ndi mubbi ngenda kukozesa amaanyi n'emmundu ne ssente mpamba amataka ago bwemala okugawamba ndeeta abantu mbatuuzeeko abantu abo balondemu omukulembeze anampulirangamu n'ebiragiro by'emuwanga akontrolinga abantu bali. Yensonga lwaki nti amataka gonna mu Buganda kati agaliko minerals Museveni yagawamba kuliko abagayinako order nga bakontrolinga on behalf of Museveni. Yensonga lwaki Kayunga waliyo oyo Kakalangwa Salimu Sale yatambula azungalinga mukagwa mu ovulo kubanga bogufuira mu tegusobola kuvaamu bag era buli Salimu Sale wochupayinga ogero kuli ati waliwo omuntu omunene yatutewe ettaka kubanga oyo betuyita controllers nga bakontrolinga on behalf of Museveni. So with the time creating empire nga bayinako ba followers abagenda ba following no ba supporting yensonga lwaki baleeta abanyana okuva mu Rwanda okuva e Congo okuva leo tabayitria aba Ethiopia. These are their believers and their followers abagenda ba believing kuba bawetako kubera kusettlinga but with the time ettaka ligenda ligaininga value babajja ko mpola nga bakompensating obusente obutondo nali mukimanyi watu bateka obutesi mu vehicle. That's why okubeera nga bali active batwale ente oziteekako kubalaga nti ettaka bali active ku ttaka eyo ekekakondo ke mbali temumanyi mukategedde bulungi nnyo. So oyo si mukulembeze oyo abeera pirate oba mafia. Omukulembeze takola bintu ebyo kubanga akimanyi munansi era akolerera nsi bati bana basajja tebakolerera nsi akolako mukategedde. Katugenze ku nsonga endala. Limmala lyensazaamu kubanga TV tesobola gabawa radio tesobola gabawa tebali ejja gabawa okujjako wano. Mukanyomero kekamu waliwo abantu abali ku ttaka abagobibwa eruweero ng'ettaka lino libadde li-implicatinga jjajjaffe Nadduli. Luli najjira n'enkozesa taamu etaali nnungi naye after nafunye proper information about what is taking place in Eruweero and Nakaseka as well. Naye waliwo kye mutalebe mu mawulire era kye mutagenda kulaba kankibagamba olwaleero. Ngenda kusooka kubagamba abantu mwena bakomplaininga ku ttaka Haji Nadduli lyaliko oba lyabagamba nti lya famire ye. Ekituufu kiri nti Haji Nadduli si abawaabira ye Salimu Sale naye kyakola bakozesa system ya divide and rule. Ettaka linayagala ditwala kubanga already ayinako portion kati akozesa Haji Nadduli ensobi naye ng'ate ensobi gy'amukozesa akimanyi nti ayagala mukubaga ne Haji Nadduli yayiseewo manyi system yaabwe ya divide and kanjira tegeza mu na public bwe yali ku ttaka lya Haji Nadduli ziruweza mile musanvu kumeka ziri between musanvu up to okuyongera waggulu. Ettaka liko ba squatters abayina endagano abayina ebyapa n'ettaka eryo Salimu Sale alyagala era kye kyamuviirako n'okutta Jakana kyavuna okutuuka Jakana Darling wa Muzeeyi Nadduli akendeze ku nnamba y'abantu abamanyi history w'ettaka eryo. Kati lwavudde ludda we nategeredde nti bannange ensi eri mu buzibu. Bamala okutta Jakana Nadduli mukama wamumuze mirembe. Salimu Sale amanya nti kino nkimaze abasigaddewo nja basobola. Muzeeyi Nadduli nasigala ng'ali isolated. Kati bamusoka mu milioni 10 ezasooka ng'amabugo. Musajja atu lowooza bana tunafunamu akatengo. Ne baddamu na bamuyita recent meeting bamuwa milioni 8 n'asirika. Kati Salimu Sale n'amutega akanyi ne bagamba Museveni tasobola kutta ne bagana nga tamaze kusetinga kusembeza. Salimu Sale n'asembeza Nadduli n'amulondanga chief advisor ku nsonga z'ettaka mu Luweero Triangle wonna amuwadde office. Amusembeza mu target ewungi w'anaamufunira
ekyo munaba ntumugenda kifuna ku TV ku radio kubanga n'abagafulumiza bagambye nti kasatu gwa mugenda kufa nenze na sources nyingi musobola okufuna information kati ekisokera ddala njala tegeeza public njala tegeeza mwenna bali ku ttakeero nga mulina obugugumbo ne muzeeyi nadduli ng'abasajja bannayuganda baganda please mugende mufune womutula ne haji nadduli mutese ku nsonga z'ettaka kubanga wali mafia alyagala mwebwe mulowooza nti ate yayagala odditwala oba yagala bagobako oba nadduli yabagobako no nadduli naye ayina ekimusindika ku speed ate nga kyagala mumaliriza munnange wiiki emu n'ekitundu bagoba bbiri mukimanyi nti haji nadduli yabadde asibudde ensi nkidda muntegeeza public ne bannayuganda mwena n'abaganda mukimanyi nti haji nadduli badde bamusse era ne bamugamba tageza nayogera ekintu kyonna ku TV ku radio mawulire gonna naye nga ani yabadde amusse Jeno Salimu Sale akandanako George eyasirisa batamanya ngamba okujja okusaanyaawo muzeeyi nadduli ku nsonga z'ettaka zemukayanira abantu abamu ya survivinze emirundi ebiri era kate sawa zino woyagala kumanya nti nadduli bamunoonya naye yekwese mukubire essimu agikwata oba noonya wali n'amaka yagadduseemu nadduli taliyo mu makaage amaze wiiki nga teri amanyi gyali naye musajja atu mu kusooka abaasusa omulumba mu makaage n'abategeera n'adduka n'akwata essimu n'ekiwejjowejjo n'akuba essimu ate akubira ate Salimu Salamu ga nti waayo abasajja bazze kunzita nyamba Salimu Sale naye akubira ekibinja ekira kimugende mutaasaani muzeeyi nadduli kati nga bano bazze konfame ng'ali luddawa tebamusanze nga bakuuma waka ekyavuddemu ng'alyoka akomawo bwe yakomyewo ndoza yabadde alina byanoonyaamu oba yadde esigalizaawo ne bakomawo mukomo ne bamuddamu luutu n'addamu n'abinyiika mu nsuwa n'adduka kate kyali amanyi ne muzeeyi nadduli gyali naye ng'ate ne be yasindise bennyini badde kekamu ku kabinja kadde kasusa okujja okwagala omutta ate be yasindise okujja nte bamuprotecting ate muzeeyi nadduli Salimu Sale yakugambye togeza nayogera information eno ku TV ne ku radio n'okutegeeza amawulire gonna nenjala ategeeza bannayuganda nti muhaji nadduli oweeruweero yakasurvivinga assassination attempts 2 mu wiiki 2 emabega bwetutuukidde olwaleero babadde bamusenga musaani Jeno Salimu Sale akandanako ku nsonga z'ettaka naye ng'ettaka eryo liriko abalikanya baninyiryo bannansonga bannayuganda naye ng'ate ettaka eryo oba oligoberera olungi haji nadduli alinako obuyinza lwakuba nti Salimu Sale yagala kizinga lunga bumanyi nti timbambira byegolodde ayagala kukigolola lumu akimalewo so mwenna baganda bange abalina obuzibu ku ttaka bwemufuna ku kyanso okutuukulaba nadduli waali wonna please mutule naye abannyonnyole mutegere kubanga badde bamusse ate ng'obudde alina butono nnyo kubanga bano baagala mujjawo nti alina history ate alina ettaka lyakayanira ndoza mukitegedde bulungi nnyo so Abdu nadduli mukulu wonna wooli nkusabira naye nja ate kasita mbyogera kati nkusavinze silwakuba nti otuyamba naffe ne nkusavinze so statement ginasooka okukola nagirivisinze olw'okuba nafunye ate information ekwata ku ttaka eryo ngobali tutegere nti yadde akuse yadde Salimu Sale so bebakusindikidde bennyini bebasooka okwagala okutta abalowooza bali mu maka nga bakuumye bebaali baagala okutta ekyo nakyo nkimaze kati tugenze ku nsonga endala. Alright. Mukulu President Kansulenti oli bulungi wonna wooli Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kulikayoko mu Busoga region era Kansulenti byonna biwakimira bifunye bulungi nnyo naye olina kyotaategedde ng'omaze okuvaayo. Ekisookera ddala. Njala kubazanya abantu b'e Busoga abaakingiriza omukulembeze waffe ne mumulaga omukwano gwe gutyo naye nga okulaga omukwano guno ate kwavuddemu ebintu bingi. Wetwogerera enkuŋŋaana zituula ez'ebyokwerinda okwetoolola mu Busoga na wa era nga gyeziggweredde eri abafunye ku mbooko n'abagenda okusibwa abamu nakati tebasobola kukuba ssimu kwogera. Muno mwe muli akabinja akaali kaateekebwawo okusiisa Robert Kyagulanyi Ssentamu keekaluwa. Wuliriza. Omusajja w'ekisaati eky'amayembe agannambaga Barambalugahale y'omu kubadde bakulidde omulimu gw'okutambuza propaganda blackmail n'okupromotinga MK project okwetoola eggwanga lyonna. N'omukulu Edirisa Musuuza Kenzo naye y'omu ku bo n'ekyamute South Federation byebyo kyobula tebadde agenda kukola twa okwetoola eggwanga lyonna ng'asetinga okuyimba okw'obwereere
ekyo nakyo kibadde kyakusika abantu bazza ku side eno. One, already ni Anita Amongi alina sente at high disposal okuba nti agaba sente okufuna abantu bonna na buli kimu. Kati already ebaddeyo abantu bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kimu naye ekyo tekyaganye bantu kugenda kukingiza Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyaleese obuzibu. One, Yoseri Mbagirawo n'akabinja ke bayise Balamu abitebye ssente ze bamuwadde mu anda muhozi project n'aziteeka ebusoga ne yakoledde yonna zaakoze mulimu kiko kye baalabye. Ye Kenzo Smeri yazzeemu naye ali ku kyokya. Then Anita Amongi naye ebizigo byesiga kati alabika yesiga amatafali ge kajjansi. Ono makeup we alimu amatafali ge kajjansi. Kati ajja kujjanga alimu olubumba olusirivu lutayidde bulungi nnyo kubanga ebibuuzo bingi nnyo ansaba ina ntono. Kino kyavudde ku ki? Kino kigenda kuvaako okukyusa mu bapoliisi abaduumira mu Busoga region very soon. Kigenda kuvaako okukyusa RDC. Kigenda kuvaako okukyusa kabineti ey'aba ministers. Kigenda kuvaako okukyusa ba army commanders. Reshuffle ejja. Mwezo department zembagambye. Eriyo nabagenda okudemotingibwa olw'ekintu kye mwalabye ejjinja. Mbyogera bwe nti mujja bbira bamawulire. Nzoma si kyalekana nammwe. Mbyogera bwe nti mugenda buulira mu mawulire. Ensonga ya Kyagulanyi kutegenda jinja Museveni jaspendinze obuwumbi obusukka 50 naye ng'ekyabaddeyo byabadde byanswa ng'omusajja yabayisizaamu eggaali. Then more details and references ngenda ziba wakulu okutaano ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. More details about that information na biki baateeseza ngenda ziba wakulu okutaano nga mmaze okufuna information ne evidence obujulizi bwonna nga mbuleese. But kankole statement ino nga sineyongerayo. Jeno Kahanga Muhanga, Janet Kemba Bazimama Njovu Enterprises, Mohozi Kanyirugaba, and Yoseriti Bahabaro Tabasura, Sierra Tamzede Nsanga Bisibe, Kareche's son. I'm here to inform the public and the international community that you are planning a deadly mission to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. And the leading master planner or architecture is your brother-in-law Kahanga Muhanga. The meeting, which was held on 7th of July at the State House Ntebe, both of you agreed that nothing we can do in Robert Kyagulanyi Ssentamu's existence. We must assassinate him. The rest, we shall take the risk and we shall control the situation because we have power, we have guns, and we have money. I wanted to state this message in English so that the international community get to know the plans that Museveni and his family, they are planning to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu very soon because they can't do anything when he's still alive. They have nothing because Bobi Wine has already taken over the love and the trust of all Ugandans across the country. Museveni, you've done a lot and you've spent millions and billions of money from stopping Robert Kyagulanyi Ssentamu, to the extent you have appointed social media in-laws, radio station presenters, TV station presenters, politicians, and all sorts of people to disrespect, to abuse, to deassociate, to demote Robert Kyagulanyi Ssentamu, even on international level. But you've failed. So now you've decided to commit yourself on the last plan which your brother-in-law Muhanga Kayanja proposed, that if we are to succeed with our mission, we should kill Robert Kyagulanyi Ssentamu with immediate effect.
you will deal with the effects or the outcomes of that assassination plan. But Mohanga Kayanja, Mohozi Kanyarugaba, Janet Museveni, and Museveni himself, be very careful. At this particular moment, you think you have security and you are very big and strong. Remember, you don't have time. You are placing a long button which will cruise and which will crush each and every your bloodline for centuries, not only in Uganda, but even outside Uganda. You think that we don't watch. We are watching, but never ever again think about assassinating Bobi Wine and His Majesty the Kabaka of Uganda, Ronald Mutebi II. You think we Ugandans, we are stupid, but we are not. We are just observing the situation. But anytime I'm watching you, you are just playing around with the wrong buttons because you lack experience of understanding due to the cow mentality. Please. You've been in power almost for 37 years. But nothing you have yielded apart from killing, assassinating, and kidnapping. Mister, never ever again think that you will control the masses after assassinating those two people. Don't dare think about it. Kahanga Mohanga. You are just a fake general and a drunkard general who doesn't think twice before he acts. How dare you, a full so-called general, you come with the resolution of assassinating a Ugandan who can easily stand and stop anyone who can create a genocide in Uganda, and you want to assassinate him? It's only Robert Kyagulanyi Ssentamu and His Majesty of Kabaka of Uganda who can stand firmly on behalf of Ugandans to stop any dangerous move in kind of riots in Uganda. But due to cow mentality, you lack a dignity and experience in how to control the population. But for your only solution is to kill. Nuvune basajja bakulu nga tebalina kiddako bo baagala kutta busi. Kati mukulu kankubuulire. Empalana y'omuliro n'amafuta. Ogimanyi? Empalana y'omuliro n'amafuta. Wali ogiwuliddeko nti omuliro tegukolagana n'amafuta bwe byesangira lyaka kyonna ekiriwo ne kisiira kati gwe kyemuzannyisa. Muli ku mapeesa muti njagadde okukola statement eno mu Lunyanyimbe. Seni eno Al Jazeera oba ne Queen kwali kuno na yagiwulire ne bbawo oli omugenzi ne mutabani wawe Charles ne bazzukulu bagiwulire bulungi nnyo. Ne international community uli kalo bajja kasalayo nga bakajjeeyo okaza nnyo okujjukiza ensi nti omwami ono yayogera ku social media ku lunaku gundi yagamba ebigambo bino wammanga. Kati saagala mubuzebuze nga abanafuka banaaba nti ate tubyogedde mu Luzungu olumanyi bw'ensi yonna nga n'omutali mu P7 asobola oddogera nalutegeera. Ogwange ngukoze tugezaako balabula mujjekawo mentality mu system manye nti ensi ekyuka mufuga ne muvaawo muganye mwagala kozesa power. Hitler was there, Amir was there, Gaddafi was there, Saddam Hussein was there, Kuku Wazabanga was there. Where are they? But bwemba temusobola kusoma ku history na kulabirako byaliko, that means you are nothing and you can't be in that state house. Mu solution mujina yakutta kuwamba, that's the only solution. Batambula n'engalabi kubanga mwamanyira okutta. And this is my last message for you before I continue with this information. Museveni, never ever think that Baganda are fools. We are not fools. Never ever think that Ugandans are fools. No. Just they are calm people. They first observe the situation, then they act after. Not like you who has only one solution of killing. Ugandans, we are so observant. We are watching each and every step and everything you are doing very closely. Don't you think that because you have guns and money to bribe each and every person in Uganda that we're not? We are watching the situation calmly, clearly, and
If you are ordered to look for fools, never ever look for Uganda, never look for Ugandans. We know. Just time is the mere factor. Never kutumanga abasiru. No leta Omuganda, no leta banna Uganda. Just bantu bagonyo bacha abalambera nga bweri. Ekyo kya okinda nekikola n'okikwatisa engalo. Naye muganyo okutegera kubanga mwendowooza ya Mungu ba yakatuni mulowoleza kumpi. Nobanga olina 0.5 GB RAM nga tomanyi kigenda kuva mu kintu kyogenda kukola buli kintu w'okikola kiberamu ekintu. Nkugambye nti bwemukola ensobi ne mujja amapeesa agaaga abiri. Akalandira kamwe konna ne kazzukulu kammwe gye kanaaba kajja kilo zaako. Ate mu bukambwe African Affairs remains African Affairs. Do you copy, sir? I'm repeating this. African Affairs remain African Affairs. Do you copy, sir? What you did in World Triangle, we have history. What you did in Congo, we have history. What you did in Central African Republic, we have history. What you did in Rwanda, we have history. Whatever is taking place in Somalia, we have history. So don't think that we are empty heads. We know and we keep history. Bane monsonyi okozesa oluzungu kubanga tulina wetwetaaga okuba nti tusindika obubaka buno nga tetwagala nnyo kalumbiza basajja kukozesa byuma byekuvunula Luganda wankubadde kugolola Moses Kweli. Tukola ebintu bino byetwogera bimu tetwagala nnyo kalumbiza bagenda kukyusa Luganda duzza mu luzungu. Kati ebintu omuntu byogera bidda mu luzungu direct abantu bafuna message wagifuna bulungi nnyo nga tetwagadde kwetoola. Kati wano wenjagala ogenda ku information era. Mwena bana Uganda njala mukimanye nti mu Uganda LC wano ziri mu mateeka ne LC2 era ziri mu semateeka n'emirimu gye zikola giri mu mateeka ne mu mateeka bagimayine mu court. Naye obuweereza bwa LC1 ne LC2 bwakoma tebukyalimu mu mateeka tebukola. Kati gwe wenna agenda ogula ettaka agenda otunda ekintu kyo oba agenda okutunda nkubuwagaabuwa sooka olindemu okukola ekintu ekyo kubanga ojja kukola okutunda oba okugula ekintu ng'okozesa LC eriwo kati essaawa zino omuntu ajja kwefulira kugenda nti wanguliza ekintu kino LC yali tekola. Mu mateeka baakuwangudde mu nsi zirimu amateeka ngakola baakuwangudde kubanga mu constitution LC teziriiwo essaawa zino tezikola. Kati gwe wenna alowooza nti ogenda kugula ekintu oba ogenda n'ebbaluwa zemufuna kati teziri mu mateeka mukimanyi nti LC tekola essaawa zino teriiwo. So mugenderere nga mukola ebintu bino kubanga LC mateeka tezikola kiteziiwo. Term of office zaggwako dda. So buli awaayo n'ogula n'otunda oba bakoledde ebbaluwa singa kinadda mu mateeka amatuufu ebbaluwa ebeera mu awo nawo nvuddewo twagala kudduka. Njala tutegeeze eggwanga ntegeeze ne bannayuganda mwenna nti wetwogerera ettaka lya Mpoma satellite okwetoola wonna lyatwaliddwa lyonna Mama Njovu Enterprises ne mutabani we Dere Drinking General House Kanyerugaba nga bakozesa SFC bagenze ku ttaka lyonna erya gavumenti eribadde likunganirwako abantu ne basekino mu badde balina ettaka okwetoola Mpoma satellite. Ettaka lyonna baligobako abatuuze n'emigobante era kati ettaka lyonna balitutte lyonna lyabwe wakati wa Mama Njovu Enterprises ne mutabani we Didigi the Daily Drinking General Muhozi Kanyerupama Muhozi Laga omwenge otali muddekende ne batwala ettaka lyonna kati Mpoma satellite n'ettaka lyonna lyetoloddewo lyonna abatuuze bagobeddwawo na migobante okuba nti ettaka eryo litwalibwa nga badde balyagala. Nange saawe kazu kali munganda ba entwalaganya. Time ya Haji Nadulu bade bagala mutira bade bagala mutange nakozo mwezi 8 mwezi ogw'omusanvu 2023 Haji Nadulu bade bagala mutira dates zibadde na ndazi tukwese eno ekira kyo mukitegede kya Haji Nadulu abade bagala dates entufu bade bali musenge nakozo mwezi 8 ogw'omusanvu nenga 9 yabade bamulumbiddemu. So ekira mukitegede nakozo mwezi bade bagenda okutako Haji Nadulu katugenze ku nsonga endala. Kati ensonga endala yino mujjukira bulungi nnyo ddiiro eyaliwo wakati wa Pilato
neggwanga erya Bungereza okuba nti bajja abanoonyi b'obuddamu mu ggwanga liryo baleeta mu ggwanga lya Piraato. Enteekateeka eno teyali ya Piraato yokka. Kamba buuse nno. Enteekateeka bwogitegedde. Enteekateeka yaliwo okujja abanoonyi b'obuddamu e Bungereza obbaleeta batuule Rwanda babatandika obbakolera ku mpapula either babongereyo basigalawo. Enteekateeka teyali ya Piraato na gundi na gavumenti yabo. Enteekateeka yali bweti. Enteekateeka eyo yalimu abantu bano wammanga. Yalimu Piraato kennyini, mwalimu eyaliko Ssaaba Minisita wa Bungereza naye nga kati ye muwi w'amagezi owa Piraato mumutegedde bulungi. Mwalimu Ssaaba Minisita wa Bungereza eyawummula Boris Johnson. Mwalimu Puti Patel oyo mukyala wa migration. Mwalimu Yoseliti Bahabula Tabasiro mutano wa Kalisere Tensana Bisibe. Mwalimu yalinga omukwasaganya w'abantu bano Alan Kasujja omusajja omulala gonna balabya akola ku BBC naye yalimu. Ekintu kino tekyagwawo bogwi. Kyalimu capital omuteeketeeke wakati bagatta wakati wa Yoseri ne Piraato bakwata ssente ne baziweereza eri baswipinga eddiiru bafuna abantu abo kubanga balina kibabalirako ku nsimbi ezo nga bakibala nti UK egenda bawa ssente aziweero ne UN egenda bawa ssente kati kwekuddira Yoseri ne Piraato ne batandika okwagala okutandika okwerula empenda n'ebibangirizi bano banaatuukira. Jukira bali batadde bazimbi amayumba agagenda okutuukibwamu abantu abo naye nga bazimbi amayumba ako waliwo abantu kati abantu abo bonna bema ku bantu abakwata ne baleetebwa mu Uganda babayiwe eno eri bakulyetingawo kibangirizi bagenda okuleetanga abantu abo bateekewo bazimbire ku ssente zaabwe niba ziba n'abasajja bayaaye. Kati bano bwe bayiwanga eno mu bbaasi nga bayingira bali bagezaako kukwerulira bali Luwenda na kyererizo bagenda bateeka beno nga bakendeeza eri bayiwe mu Uganda ngeri baleeta kulimba muteeke wali kubanga kiri gwali mulido mulya gwanswa bagenda kulira awo enswa. Zaddire mugitegedde bulungi. Munansonyi Oluganda olumu lwenkozesa luzibu nnyo mutemujja dutegeera. Kati naawe ovuddewo nyinza ku information endala. All right. Monteekateeka na mutaayika muwulize bulungi akatono mbakano. Mu bintu ebimu ebyaleetedde Yoseri okwennyamira ng'atunulira ekisibo ky'embuzi kyonna nga kitokomose omukoko akikubye. Mwennyamivu nnyo era agenda kukyusa naye mba agenda okukyusa muwulire bino wammanga. Bino Yoseri tojja byegaana. Yoseri apulaninga okukyusa abadde omuduumizi w'amagye amusikize omuntu omulala. Temwewunya nga bakoze lishafu mu magye nga Yoseri akomezzaawo Muzeeyi Sabbiiti ng'omuduumizi wa UPDF oba Mugisha aduumira SFC kwa babiri nga gwaleese omu yaba aduumira amagye kubanga bali mu kabano group bajja kubasobola okuwa ebiragiro nti ekiri ejjinja oba ekiri ejjinja kyagula gy'abagenzi mubbe muttirewo ng'ekikomandi ekola ekyo kyekigenda okuddirira. Mujja bira mu mawulire either nga bakomeza Muzeeyi Sabbiiti oba Mugisha aduumira SFC kwa babiri kubanga bano bava mu kabano group abasuubira okuba nti bajja kutwala orders okusinga abantu abalala abatudde ne baleka ekitu nga bwe kitambula. Kati mukulu kasobezanga ekyenyi ky'embuzi ekirekera mu maaso ne kikwata ku maviivi. Mukulu General Elweru, how are you doing? Hope you are doing fine. I need to inform the public right now that General Elweru, as we speak right now, is under house arrest. Nchidam. All Ugandans need to know and be informed that the so-called General Elweru, who Museveni used to assassinate or to massacre the people of Renzuluru almost 12 years back, as we speak right now, is under house arrest. Reason being, under the speculations of reshuffle, General Elweru complained to Museveni that you used me on several occasions
and you've been promoting me, but right now as I speak, I myself, I need to be the overall armor commander of UPDF, which Museveni doesn't accept because he knows Elrelu is not a trusted fella. So the moment Elrelu complained that he needs to be promoted and appointed as a UPDF army commander, immediately Museveni ordered his security agencies to put General Elrelu under house arrest. So General Elrelu esawa zino alimu bakayita batya, alimu mbuzi ekoga naye nga ali mu makage takirizibwa kulingizaako wadde. Uganda enyuma, Uganda enyuma. General Elrelu munnange watta abantu bekasese Museveni nakozesa nabadde akufuula abadde akupromotinga naye nga akufuula deputy buli wakutanda akufuula deputy. Era ne mulisha feria gwe yakufuula deputy kati wavuddeyo n'okangabiriza ng'olaba nti tebakuwa bagadi bafuule ama commander. Akufuule ama commander gwe. Ekyo kizibu nnyo. Ekirala, under some circumstances wetwogerera essaawa zino, abaddewo nga omwera ku baduumizi b'amagye General Mbadi, naye essaawa zino wetwogerera gye buvuddeyo Katonda yawona assassination attempts 3 nga abasajja baakabano group mu magye bamuli bubi tebamwagala. So General Mbadi manyina wonna wooli ebisafe gye bagenda kugoba naye nga kimanye nti amagye ga UPDF tegakwagala kubanga akabano ka group kabano tebakwagalirako ddala, bo baagala bali kabano, baagala kabano system ye beefuga. Kati naawe wakabuka assassination attempt 3 General Mbadi ndoza nawe okitegeddeko mbu you talk arrogantly, you don't respect anyone, no? You talk anyhow. So ndoza otegeddeko nawe buli kyenjogera kyonna mukimanyi bulungi nnyo, nza mukimanyi bulungi nnyo. Alright, kati ndowooza Sam kazu information na nyingi. Alright, kati ngenda kusooka kubawa kano nfundikire. Mwenna nga mumanyi nti mwakafuluma amagye. The newly trained UPDF officers from different parts of the country, most especially those who are coming from northern Uganda, central and west Uganda or western Uganda. I'm here to inform you that during all your training sessions, Museveni deployed ISO spies officers in those training camps, and they given him a full report about all what you've been saying or talking about politics and about the First Family. So Museveni received the full report that the newly trained UPDF officers who passed out recently, that you are against Museveni's family, you are against Moho's, and you are pro change. Nchidam. Mwenna abajasi ba UPDF, abakafulu mu mwezi oguwedde na guno, mwete mwamanya nti mu training mubaddemu ne ba ambega abadde babega ba isolo mukoze nabo training. Kati mwenna omanyi nti ova mu mambuka ga Uganda, ova mu masekati ga Buganda, nawe oli munyankole original nonti kabano nga wafulumye. Yoseri yafunye ripoti okusinzira mu ba ISO agency bye bataddemu nti mwa traininga nanga n'abantu naye nga mutuuka ekiseera ne mwogera n'omugamba nti muzeeyi tumukoye, ne MK tumwagala, fe twagala change kubanga twagala Uganda edde kuki, edde mu mateeka. And Museveni himself, he was surprised during the pass out of those UPDF soldiers that he was caught off guard after knowing that all the trained UPDF soldiers, the biggest number of them, they are well qualified than what he was thinking. Museveni yatidde nnyo n'atya nti abajasi bonna abasinze okufuluma bonna babadde basoma nga ekitono nnyo eyasembayo kubanga yasoma alina degree esooka obanga mwayita senior 6
nga mwayita n'obubonero bwa waggulu ennyo kyamutiisizza nga ye yali abakomanda be bayingiza abantu ba P7 senior 4 ng'ekinene nnyo senior 6 nga bayagala okuwa commands ne yatidde nnyo okubanga ba elite bayingira amagye ng'ate balina vision endala okusinziira ku vision ya Museveni kino kyamutiisizza nnyo kati mbategeeza mwenna afuna essimu kuba baŋŋambye mbategeeze bwe mufuna essimu nga bagenda bazzaayo okuddayo ku refreshers course okutraininga 95% bagenda assassinating one by one using slow killing poison. Nkiddamu very soon mugenda kufuna recall oba okuyitibwa muddeyo ku refreshers course bwe bayigirize mundu ennene ne zaatirale mwenna nga mwafulumye naye nga mission ibagenda 95% bagenda assassinating nga bakozesa slow killing poison. Ebyange mbyogera kate ng'omusezi agula essiyani tegenda kulirako bantu bange bwe mala okutuukawo nga mugawumbira nga mwebikka. Kale mwenna abaafulumya aba UPDF mwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu Museveni gye yabadde mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa nti Museveni report yagifunye kubanga ali abateekamu dda bambega aba ISO abamuwadde full report omanyi bwe mbeera mu training namwe muba munywa kayaga mweyogeza ng'abaano bako kati report agirina nti muli anti regime muli anti MK ate nga muli so educated than what he thought. Kati bannange awo sigenda kusukkawo ndowooza kankome wano tusikane ku Lwokutaano n'amawulire ag'entiisa. N'amawulire ag'entiisa wano tugenda otandikira ku Friday sigenda kusukkawo kandizavinge ne information endala nja kubongerako endala. Naye nga sinafundikira mubadde mwina information gye mwagala okufuna naddala abantu abali mu America mu kibuga oba mu ssaza bayita Boston oba mu kabuga kabayita Boston nga bwe nabagamba with due respect nti respectinga nnyo abakazi njagala kubawa side yange. Ekisooka omukyala oyo akulembera Boston mukyala mukulu ate bwe nakoze search yange records upstairs yetaga Windows update. Ekirala mwana wa mukyalo omu ku balwanyi ba national platform mukyalo mukulu gwe sobola kuyisa mu lugaayu kubanga bwino na gwanina si mulungi eri mukyalo oyo ono mukyalo yita president chairman w'ekibiina kino bana Uganda no. Due to the fact nti mwategedde nti omukyalo oyo ali hand mu house project sigenda kufuluma information ene mukwata ku just mutegere nti ali under mu house project. So buli kyonna kye mukola mu kimanyi nti mudiringa n'omuntu omukyamu. That is it. Sigenda kwongerako sigenda kumulisi. I'm not going to disrespect her okuwa ekitibwa maama we oba nange maama wange omukyalo mukulu ya muzaala kubanga tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. Naye njagala bagamba nti kintu kino tusobola okuzanya technically nti buli adiringa naye diringa ne ngoma nti okolagana na mukozi wa state oba odiringa ne state era buli kye bakola kyonna ku profiling okujjako amaanyi asimegera funa ndagamu tusume biki details zonna zimaliza zidda mikono gya state. That is it kyengenda okukola kyokka. So sigenda mukolako mawulire gena badde mbasuubiza nga lesse nga nsavinga ekitiibwa kya nnyina kubanga nabagamba sirumba mukazi yenna nga toli dangerous ne njagadde community yesalirewo nga yo kulwayo yategedde omukyala kyali. So deal with that woman buli agenda ekimanyi nti olina muntu mukyamu kubanga yemulisiza ebisigadde mukama mukulembere. Kino nkikoze ku lwa mama waffe amuzaala naye ng'omukyala era saagala opanikinga zino posti zobadde okulafuta posti ng'otya no. Njagala community yeesalira abantu b'okulembera bakutegedde. There is no need to expose you more than what I've done right now. So ngenda basa mwenda abantu batwala please mwategedde omukyala kikyali. So
mukolagana nenga mayigo mukolagana naye ebisigadde byonna mukuba bakulembere kubanga ffe tetugenda kusalira muntu musango naye kirungi nti yeyanjadde ne yeraga bisigadde byonna buli muntu osobola okwobereramu ate muntu naddamu abali mu America mweberere munnyo kitalonye kya jjajjaffe owanup mukulu byalugaba mukama amuwummuze mirembe bwatu byasazeewo mutwala naye ndowooza bwenna gye ku Lwokutaano ngenda kubeera ne version endala version egenda kubeera etya mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe tufunayo mukulembeze nanga ava mu Uganda ng'abadde afunye obulwadde bukosefu tukyuseemu ku nsi gye batwalibwa oba tukyuseemu ku handling y'abalwadde baffe waliwo ekitagatta mu America awo waliwo ekitagatta mu America awo ku bantu baffe baleetebwa okujjanjabibwa waliwo ekitagatta bisigadde byonna mukama yamanyi waliwo ekitagatta mu America awo so omukulembeze waffe abantu bonna abaddamu okusirikwa mu America abadde bankyukakyuka kufuna obujjanjabi either handling team ekyukemu ku current team eriwo no waliwo ekitagatta byonna ngenda bireeta ku Friday era omukulembeze ngenda kusaba ku Friday video eno gituuleko bulungi nnyo ogifunemu ebyokuyiga bingi nnyo bwe tunaamalira ng'otegedde kiki ekiriwo n'ekigenda mu maaso naye nga ngenda kusaba omuntu yenna ng'avudde mu Uganda nga wa buvunaanyizibwa national wankyukakyuka handling team eri mu America ekyusibwe with immediate effect bwe wanga destination enyango y'okufuna obujjanjabi mu America handling team ekyusibwe waliwo ekitagatta waliwo ekitagatta n'olw'ensonga eyo njala kunzika nga mbategeeza nti mwebale kubeerako nakutambuza information mukama 13 tusigale ku Lwokutaano mu nsasage ya live egenda kubeera nsasage omutima omutonto tegana mukama 13 tusisinkane ku Lwokutaano I sign out mweraba ne diversion zonna zembagambye muzitunde bulungi nnyo muzeetegereze bisigadde buli omu kozesa omutwe gwo weetegerere mukama bankuumire